kale nkwaniriza gy'osinzira yonna okunda obudde bwondabiddemu ensi gy'olimu ekitundu ky'olimu nze Jamal oli otya muganda wange ndine mama Buchana mutunuulizi wa nsonga muwagizi wa NRM nnyo era ye NRM bali bati ne mwami Museveni bali bati toyina ky'omugamba buuza ku bannayuganda sawa neyanza nnyo otandikidde mu kunsesa mbuyende NRM bali bati ne Museveni bali okujjawo muli muti anti ne bwoba walivuddewo naye onoonya n'ekyoddako nekikubula Justin Namakula ne mukyala Muganda mange mukazi Munyarwanda Mutuusi ye Alivera Mukamusoni taata wange ye Katende Peter olwo yambuza nangamba lwaki atubuuza mu Lunyarwanda Narondo manyi babuuze mukaze nkoye mala kubuuza baana bannambi bazukulu bannambi balamusiza nnyo mwenna gye muli eyo tubeebaza emirimu emirungi gye mukola mwabavubuka mwe tubeebaza okutegeka ebintu ebifaana bwe biti omanyi nti mu Uganda okuwera ssaawa 6 ogw'emisana abantu baba bamanyi eggulire eriri mu nsi yaabwe naye nga basinziira ku mikutu gyammwe gino tubeebaza kuba ensi yaffe mugitadde ku ddaala eddala mwebale nnyo omulimu omulungi gwe muliko njagala okulamusa abakyala mwenna abakeera ne mukola abakyala tulina ebintu bye tulina okuyiga munansonyiwanga okutandikira eyo kuba nze ndi mukyala waliwo ekintu ebimu bye tulina okuyigirako nalabye obutambi bubiri mu wiiki eno naye ndaba nti nina okwogerako n'abakyala nalabye omukyala w'omugenzi Alex Mukuru is it Alex Mukuru? Alex Mukuru waliwo omukyala ali ku mitimbagano kwayogera ebigambo ebingi naye abakyala tukole kyogaa kimwogeza takola nze ngamba abakyala bali mu kukola abakyala bwe tuba tukoze tubeeko ebyaffe bye tweteera ebbali ng'abakyala kubanga abantu ababadde ne Alex Mukuru bwe bakugamba nti abadde mu maka nga temuli mukyala saawa zino n'olaba abakyala ab'enjawulo omu namulabe ng'agamba nti nze ndi girlfriend nze bwempeta omulala mulabye agamba nti amaka bagantwalako kakati tubeere siriyasi ng'abakazi ng'abakyala tubeere siriyasi kuba nze ndi mukyala ali siriyasi bw'oba oyina akantu ko ke weeterekera tojja mu ntalo bw'oba okola baako akantu ko ebyokulwana entalo ng'abasajja bafudde bannanga abantu babikooye oluusi n'omwami ne mutamulabirira oluusi ne mutamujjanjaba oluusi n'ajjanjabibwa ensi omuntu n'amala okufa n'olyoka olaba abantu aba buli ngeri naye nga buli omu ayagala bintu sinaba kwogera ku mukyala yenna nze naye ngambe nti ku mikutu okwo kuliko abakyala abali mu kulwanagana naye nga bakugamba nti omusajja abadde mu nnyumba yekka ng'alimu n'omukozi nga tewali mukyala alabika yaddoogo nga Nnayuganda ng'avudde ne ku bakyala tulekeraawo okwagala ebintu okusinga ebirala bw'oba oli mu maka g'omusajja naye mulabirire bw'oba ogavuddemu n'otambula n'oweeta bw'oti kola ebibyo ekyo nkyogera sikitya namu bw'oba oli mu maka g'omusajja mulabirire alwale mulumirirwe alwale mujjanjabe oba yazaala abaana ebbali kiriza nti n'abo baana babbaawo walabye batandise okulwanira eddaame abamu baga nti eddaame ettuufu abalala baga nti si ttuufu ebyo byonna si kirala wabula kwagala bintu ekibaleekanya bintu tewali kirala gwe ayogera ettuufu kale gwe leeta ettuufu okitegeera ono agambye effu ono agamba tuufu ono yalamidde mwana muwala ekitutuusizaawo mu ebyo byonna nnaku 3 bannange omusajja yaweereddwa ekitiibwa ng'aziikibwa nga bannayuganda bonna bamwagadde gavumenti emuziise ate mwe ne muvaayo kulwana ddala temuswala ekyo nkikomezaawo naye kyonna nkikomyawo naye abakyala tukole ate bwe tukola tuleme kusiba nviiri bwe tukola tuleme ssente kuzimalira ku ngoye bwe tukola tuleme kulowooza nti buli kagatta akanajja ku mulembe ogw'ojja okambala bwe tukola enviiri zikole naye baako akantu akalala akakalu kootegeka obubaka bwange bugenze eri abakyala n'abaana abawala Onasi Voice subscribinga tulumbe ku social media handles zaffe gye tuli ku TikTok gye tuli YouTube kusaba subscribing oba oli mupya webale kunegattako tubeera n'abatunuulizi ab'ensonga ez'enjawulo tusinga ennyo tutambulira mu byabufuzi entertainment once in a while bw'obanga oyagala okumanya ebitambula jangu ogyekuumireko teekako wali ka subscription osobola okubanga olaba buli kimu ekigenda mu maaso
mukadde mbadde njagala kukubuuza nga tunagenda ku byalo biri Wololo Bishop maama Patience Mwanjinaze yatuuziddwa. Maama twalabye ku first time ng'ayogera kubanga byasooka ne bivaayo nti maama yawonye naye baamubika nako waliwo abaamubika nti emitimbagano ne gitambula yabikiddwa naye twamulabye ali bold and brave buli kimu ng'alabika bulungi. Of course speech yasooka basooka ne bagamba AI balimba awo leero twamulabye. Okusooka njagala kwebaza Katonda olwa famire ya General Yoweri Museveni. Njagala kwebaza Katonda omukisa gwe yateeka ku famire ya mwami Yoweri Kaguta Museveni, president wa Uganda, commander in chief. Mwebaza enkuza gye yakuzamu abaana, mwebaza omukisa gw'atambudde nagwo mu nsi, gwe ne bw'omukolimira ne bw'omuvuma ne bw'owemula. Oli president Museveni yaleetebwa Katonda. Njagala kwebaza Katonda eyaswaziza abalabe. Katonda yaswaziza abalabe. Eggwanga lya Uganda ndowooza kati myezi ng'ena ng'omukyala bamubika, omukyala yafa, ne batulaga nga bamuziika, ne batulaga nga bakuba saluti omulambo gutuuka Entebbe. Kwegamba bannange, naye Katonda bannange oli mugagga. Katonda teri kintu kimusinga maanyi. Nze neewuunya opposition gye tulina mu budde buno. Nabagamba nti opposition yavaawo. Tulina bintuntu ebitategerekeka. Tosobola kuddira kibiina ekiramu ekisuubira okutwala obuyinza n'ogaa nti kirina munnamawulire ow'ensi yonna nga yerumbuye. Nedda. Bagambako nti ye munnamawulire w'opposition oba w'ekibiina ekyo. Ayogera bintu okusinziira nga biba bitya. Anti awagira Nuupu. Nimbye. Anaabeera munnamawulire. Amawulire lindako mumalayo sebo kikulume bulungi. Bangi abawagira Nuupu. Nuupu eno yajja n'ebintu byayo ebyenjawulo. First of all yajja n'okuvuma nga ye mundu yayo esooka. Era omuntu atraininze bannayuganda wano okuvuma kibiina kya Nuupu. Omuntu atraininze obulimba obusembayo mu nsi kibiina kya Nuupu. Nga kankigatteko muwagizi wakyo ye opposition party esoose. Endala zonna zibadde zivuganya ebyaddala nga tezivuma. Waliwo ekibiina ekyali kibaddewo ne kibeera ne Lumbuye atalina matu alinga akabizi. Nze Lumbuye muyitira ddala kabizi. Be batuyigiriza okuvuma naffe katubavume. Lumbuye kabiza. Onoonya amatu g'embizi ng'eri bwetu n'otogalaba. Ye Lumbuye. Njagala nkuwa ebyafaayo bya Lumbuye bye mulabyeko okuba natandika omulaba. Lumbuye yakeera ku makya n'agamba Oweekitiibwa General Salim Musale yafa. Abantu bonna ne bamuwagira ne bagaa yafa dda tumuwonye oyo agenze. Naye lwakuba weesibye nnyo ku Lumbuye abalala aba Nuupu be babika. Mpaayo omulala eyabika. Bonna balabira ku Lumbuye. Lumbuye kyamala okufulumya kye bagoberera. Ng'omuntu eyasooka okubika General Salim Musale bamuyita Lumbuye. Aba Nuupu bonna ne babuukira okwo ne babika. Twali tuli awo nga bannayuganda nga General Salim Musale avuddeyo. Omanyi eno famire ya mwami Yoweri Museveni be bantu abatateera kwanukula. Ate twebaza Katonda yabawa ekitone ekyo. Senga baali baanukula baalikomyewa. Buli avuddeyo n'aboggola n'oyanukula, buli avuddeyo n'ayogera n'oyanukula. Twali tuli awo ng'omwami General Salim Musale avuddeyo nga mulamu bulungi, yalabikira na ku mbaga, abannayuganda abaagaliza ensi emirembe ne bajjaganya, abamanyi omulimu General Musale gwe yakola ne bajjaganya, abaali bagambye nti yafa ne baswala. Twali tuli awo nga tebunnazikira. Lumbuye n'avaayo yennyini n'alaliko omutwe gwe ogutaliiko matu. N'agamba nti bannayuganda njagala mbawe eggulire lino, eggulire lino bannange ly'amaanyi ate liruma, Ssaabasajja Kabaka afudde. Nti era omuntu amuse ye General Muhoozi ne General Museveni nga bayambibwako Katikkiro wa Buganda. Era Kabaka yafa dda naye omulambo baagukweka. Omusajja Katikkiro n'avaayo n'agamba nti bannange Kabaka ali mu kujjanjabibwa. Lumbuye n'agamba nti babazanyira ku bwongo oli yafa dda mulambo gwa jjo. Twali tuli awo nga Ssaabasajja Kabaka gwempa ekitiibwa, Kabaka wa Buganda, n'antameggwa, n'antawetwa ng'avuddeyo nga mulamu nakati mulamu. Ne tutambula. Twabadde tukyali awo ng'agamba nti banaye gano ogendeese gwokya. Ate Janet Museveni tafudde. Kati kankubuuze musajja gwe awolereza bano abasajja.
omwana wa wansi akulindamu eggulire ery'omugaso kubanga Lumbuye mbamuyita wa kitalo Lumbuye byayogera byonna biba bituufu essaawa zino nga Janet yavuddeyo n'alabikako mu lujjudde kati Lumbuye akyasaanidde okuwa abantu amawulire ne bagakkiriza yakabika abantu basatu ndowooza ye basatu bokka omulala nzijjukiza amwani naye bonna bali ku nsi balya bonna bali ku nsi balamu bonna batambula tuyozaayoza omwana wa pulezidenti Yoweri Museveni owekitiibwa Patience tumuyozaayoza Bishop asoose mu famire ya mwami Yoweri Museveni ate ye mukyala asoose mu ggwanga lya Uganda okuba Bishop eyo famire nakugamba nti erina Katonda owekitiibwa pulezidenti namulabe ng'ayogera n'agamba nti bannaayi fere tubeerangako yadde n'olowooza oba tumuyite mubuulizi wa njiri naye kati nze mwami Yoweri Museveni nze nsuza Bishop mwana wange mu famire ya mwami Yoweri Museveni ebyamagero bikyajja gye mukoma obutamwagala mu abatono Katonda gy'akoma okumukolera ebyamagero Janet yakuta akazindaalo bw'ati n'ayogerako eri ensi tumusabira ayongere okutereera tumusabira Mukama amwongere amaanyi ogenda otunula pulezidenti b'ensi zonna naye n'otunula Janet nga mukyala wa mpisa ku First Lady be naakalaba mu nsi eno omukyala akwata obulungi ebintu bye omukyala talivaamu statement ya byabufuzi omukyala talivaayo kuga nti muze ayogere bwati kanange njogere bwe nti omukyala akuzizza abaana be ne mutavaamu muyaaye omukyala yasigaza abaana ng'omwami ali mu nsiko omukyala yatoba n'abaana be Pulezidenti Museveni n'agenda mu nsiko n'ava mu nsiko n'amusanga nga tazadde bweru bwe bugumiikiriza bwe nayogedde ku bakyala ye mukyala yasigaza abaana Yoweri Museveni n'agenda mu ntalo emyaka 5 nga tamanyi na gyali oba alidde oba talidda naye abaana n'abakuze nga tazadde bweru talekanya na basajja babbali takoze eki n'alinda General Museveni n'ava mu nsiko ne baweerera abaana baabwe ne bafumbirwa abaana baabwe bawulize eri babba baabwe paka olwaleero bafunye Bishop omuwala tukuyozaayoza maama Bishop tusaba omugigi omuto guno oguli mu nsi eno oyongere ogukwatako ogubuulira ekigambo kya Katonda eggwanga lyaffe tulabe nga tulitaasa obutagenda mu kuwemula kuno okujjudde ensi n'otunula omukyala ng'avaayo mu lujjudde n'akubawo ekigambo ky'otya n'okuwulira mu matu byali badde at least biwemulwa abasajja naye n'omukyala n'ovaayo n'okubawo n'ekigambo ekikuliko kye bakweka mu ngoye gwe n'okikuba ku mmeeza ng'olina n'abaana abasuka emyaka 2 ensi yaffe eragawa empisa zino ezifaanana bwe ziti zaavaawa nze nabagamba n'obaga nti nga bali babyogera ne mu nnimi endala naye babyogera mu Luganda bane mutumenya mutwonoonera ensi eno ensi yali ya mpisa eno ensi yali ya ddembe eno ensi yali esingamu abantu abalina empisa naye n'ovaayo n'oyogera ekigambo bu tolinamu nsonyi bane mutuswaza ate mwana wange ogenda obanoonyerezaako nga balina amawanga amalala naye nga basazeewo okujja babyogere wano mu lulimi oluwulirwa ensi yonna tuswaleko ne bwe oyagala kujjako Yoweri Museveni tekikwetaagisa kuwemula kubanga ne General Yoweri Museveni okujjako Obote n'Amini ne baani teyamala kuwemula ne bw'oba onoonya akalulu ng'oyagala ensi ekutegeere tekikwetaagisa kuwemula mutwonoonedde omugigi omuto ogw'abaana eno ensi egenda kuza abaana abafaanana batya kati abaana ne bobasanga nga bazannya bakwata ogugambo ogunene nagwo ne bagukubako ne bagukubawo we bazannyira kubanga bagukopako mu abakyala bamaama abaali badde ab'empisa mwe mwonoonye ensi eno osabira content bye biki kati gwe tofuna bagoberezi wano we tuli tuwemudde oyo content w'okuwemula bane kugamba ekiri ku mikutu gyammwe ate kino kyo kirala omuntu n'akeera ku makyala atandika okulanga eddagala bw'okola bw'otyo ottagu omuntu bw'okola bw'otyo osigaza omusajja wekka naye Mukama Katonda tusaasire eggwanga lyaffe lino lya Katonda nnyo lwaki tulifudde bwe tuti omuntu n'aleeta omuntu n'aga nti kano w'okatabula ne kano omukazi omulala anoba kano w'okatabula ne kano omusajja omusigaza wekka tulagawa
obulamu bwe butyo bwe bulina otambulira tugende mu maaso ate oba olowooza nti oba kakati gweomuntu omu atayagala ebyo naye otuuze abaana bo batemera omusingi mu nsi eno efaanana bweti obaawule ku balala obatuuze obagenda nti kino kibi kino kibi kino kibi na kino kibi ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga Bishop yatuuziddwa ate ng'avudde mu First Family. Maama Janet twamulabyeko n'awa ne speech n'ayogera okusinziira nga bw'ogambye nti bali ba kibiina be bakola we bati ne bawemula ne bakola we bati ne bavuma ne babika n'abantu opposition side twogereko ku side y'opposition side kiki ekiyinza okubateeka mu line okubeera nga baleka ekyo ekintu olowooza kisobola okulekwa ne batambulira wamu oba ekisinga kyabina kuba bo kye baagala President Museveni kuleka buyinza babukwate anti nze nakugamba bw'otuula awaka awo nga bw'oleka oluggi lwo nga luggali ewawaka n'osanga ekufulu yabuze tojjaamu ngoye okunamira luggi onoonya kasumeeni n'osalako kufulu kati gwe bukyaba wemula okuva mu 2021 okutuuka olwaleero gy'emyaka tugenda mu emeka tutandise kusigwa mukaaga guno okuva 2021 tutandise mwaka gwa mukaaga tuli mwaka gwa mukaaga okuva 2021 kati okuwemula kuyambiddewa gwendaga kuba ne banaddiina baali bawagidde beesikamu ne bagamba ye kati bano aboogera ebigambo ebifaana bwe biti bwe bajja mu buyinza ensi yaffe ebeera eti twavuganya DP teyawemulako twavuganya FDC ebisanja 4 tetwalabako kuwemula naye omuntu akeera n'awemula n'agamba nti gwe Museveni kwe bagamba kama Katonda wa Isirayiri fe abakkiriza mu Katonda tuswala olwo TikTok omu mwami Kisa kya Mukama twamulabye ng'amwaniriza ku kisaawe n'amugjayo yabadde muwala omu bw'ati bamuyita Benita naye bangi bannayuganda babadde ku mawanga eyo nga bafunye n'ebizibu gavumenti tefuddeeyo kubajjayo kubakomyawo lwaki mulimu ebyana n'abaana lwaki oyo omu mwamusuusuuse nnyo okutuuka ku extent nti naye kennyini political party ey'abawagizi be bagenda ne bakolaki ne bamulemesa omulimu naye ate ne bali bennyini era baafuna ebizibu ate nga byo tebirina bya bufuzi ng'ate bakola basindika ssente no gavumenti efuna omusolo naye temwafaayo bajjayo ebibuuzo ebyo biri ku social media kakati obulwadde bwe nnina nze simanyi kulimba ogambye nti Kisa kya Mukama lwaki yafuddeyo nnyo okunona omuwala ono lwaki abalala temubanona okusooka yadanjala kwebaza Kisa kya Mukama omutima gwe yalaze njala kwebaza Oweekitiibwa Nammeere kuba ye yatandika ebintu bino Nammeere n'agamba nti banenze musindikidde ne ssente kati ne wabaawo akavuyo kabeera abali ku zi social media kesaagala kgendamu ate n'empulira nti ssente zaakomyewo Kisa kya Mukama n'ayingirawo okutuusa ate Kisa kya Mukama yatunyonyodde nti Oweekitiibwa Pulezidenti ye yamulagidde ajjeyo omuwala ono lwaki omuwala ono teyali WNRM omuwala ono yali wa People Power era nga naye y'omu ku abo abavuma bwe bati ebyo bwe bityo enjogera eyo nze ngiyita kuvuma bwe yatuuka tayimu nga pulezidenti agenda kulayira n'avaayo n'agamba yatema n'akakule nze nali nakalaba akakatambi n'agamba Katonda wange kati muli kuki omusajja nga agenda kulayira kyekiddako bane mutubuulire kyekiddako bafutusooja bane omusajja agenda kulayira yaseka bambi ndowooza nga naye ng'omuntu yenna n'aseka n'agweri n'agamba mutubuulire ekiddako kye batamuvumye ku nsi ya Mungu ne bamuvuma ne batuuka n'okugenda ne bafuna omukutu gwa kampuni gy'akolera ne bamuvumaavuma ne bituuka ne mubakama be ne bamugoba ku mulimu gw'ogambye nti gavumenti ya Uganda abalala nga tebajjaayo abaabadde mu South Africa gwe abanonye abantu abaabadde ennyonyi be yasombye abaabadde mu South Africa Pulezidenti wa Uganda yalagira Minister of Foreign Affairs Kasoro n'amugamba nti abantu bonna abali mu kubonaabona mu South Africa bakomyewo mu ggwanga lya Uganda era ne babakomyawo era ne babatwala ekyankwanzi ne babatraininga be babatraininze ne babawa entandikwa ono baamunonye kuba yabadde mu lutalo yekka teri munnayuganda abonaabonera bweru gavumenti ya Uganda ng'alaajanye n'etemunona kyokulabirako kyabadde anti omulimu baabadde bamugobye naye nga bamugobesa babuloga bagundi abo bafutusojja baki banuupu olw'okubanga mbu yayogera kiri
abavuddeko kaba muvume ne batwala n'obudde obugenda mu kampuni gy'akolera okumanya bano abantu balina emitima emibi ne batwala n'obudde obugenda mu kampuni era bagende basindika ebyo ebigambo mu Uganda yatta abantu yamalawo abantu yakola biki era nze njya kwebaza buli alina kye yakoze okulaba nti omwana oyo akomawo n'atabeera mu bbanga n'atatuuka ku levo yakuttibwa kuba ekyabadde kiddako kyabadde kyakufa ate muno bano abasajja bayita bamuzanyo ne bwemba sikwagala kiki ekintwala ku mulimu gwo bane tubeere bamazima ekintwala okuwayiriza just ebyobufuzi mupiira ebyobufuzi muzannyo abantu bangi abali mu NRM abayitibwa wagira NRM abantu bangi aba NRM abagenze mu nuupu olw'olutalo kanze kisa kya Mukama muwa obugabo yamunoonya mu kitiibwa n'amuleeta nga pulezidenti bwe yamulagidde n'abaako we yamutadde paka pulezidenti lwanamusaba obulwadde bulimu omwana oyo obwadde n'atabonaabona omuntu alumwa aba alumwaki yeetabadde Munnayuganda bamufune n'akalimu akole n'ababadde bamuvuma baswale yes kati omwagazaaki olina kyobanja omanyi waliwo ekintu ekijja banenze kyemmanyi waliwo ekintu ekijja ng'olabanga ekizaani naye nga mukisa oyo mwana ayinza n'ofuna omulimu n'atebenkera n'ava mu biri byonna n'atejjusa nakwejjusa naye nga bivudde mu kuvuma nga bwamuvumye gw'omukoledde akatale lwaki NRM yafuddeyo nnyo bye bamukoze byonna n'okugobwa ku mulimu babimukoze kubanga badde ayogera bulungi ku General Museveni omusajja alayidde bannange muzaako ki ayina engeri gy'abadde aseka abantu bonna ne banyumirwa just ekyo kyokka nekimukubya nekimugobya ku mulimu ng'olaba nga kijja kati toganze naawe ng'oli wa nuupu tetusobola kutwala ne tunywa kacaayi ye newe tuba tuli mu nju emu tetusobola kubeera mu nju emu ne tuwangaaliramu ye ne bwoba oli wa nuupu tusobola kuwa mulimu lwaki tetuyiga ezo empisa lwaki tetuyiga bugumiikiriza obulinga obwa General Museveni bantu bameka mwami Yoweri Museveni bawadde emirimu nga babadde opposition bantu bameka ne ba ministers mwebali n'owekitiibwa Moses Ali yakafa yali muyeekera owekitiibwa Okello osimanyi Okello oliemu yali mwana w'omusajja yabonyaabonya nnyo pulezidenti ng'ali mu nsiko muka mwana w'Obote abadde minisita lwaki n'opposition ya wano naddala eno gye tuvuganya teyiga bugumiikiriza obwo bani tubeere b'amazima ensi yaffe tetusobola kuwagira kintu kimu naye bwe bw'oba owagira kirala nga nange mpagira kirala katugende tuwagire akalulu bwe kaggwa tukomewo ku meeza tukole ebitambula kyogamba wanuupu n'owa NRM tebasobola kukola bizinensi emu kuba kati bwe kye batulaga okusinziira ku kye baakoze akawala kano tetusobola kutuula ne tugatta ssente zaffe ne tukola bizinensi emu nga gw'oli wanuupu nze ndi wa NRM twagala kutingana butinganyi bino ebyobufuzi eby'ekisiru byavaawo nkubirwa abantu omulanga bannange ebyobufuzi si lutalo ebyobufuzi biringa bino ebyammwe byemuwagira emipiira simanyi Man U ne Arsenal bw'obasanga mu kibandolooza tebaddingana bwe bafuluma obasanga ku kipa ya BH nga bali mu mboozi baseka lwaki ebyobufuzi tetubitambuza bwe tutyo ebyobufuzi by'obukyayi ne mulondoola munnammwe paka n'okumugobya ku mulimu byaki abalala bagobya abakazi mu makambo ba Museveni malirize ku State House anti-corruption nga sinagenda mu State House za anti-corruption njagala okusooka okugumya Nameere ne Balamu tuli mabega waabwe tubawagira nze mpagira Nameere 100/100 n'owekitiibwa Balamu batwanikidde obubbi negwe ate abasinga obutabawagira ba opposition kati ebyo biki ebyo byebakola biri mu mateeka Nameere ne Balamu byebakola biri mu mateeka kati kwegamba weewuunya tebiri mu mateeka naye kababaanike kabaanika obubbi buno omanyi kintu kyonna bwe kisuka okutawaanya abantu akitadde mu lujjudde asinga abasinga obutabawagira ba opposition nze byansobera dda nze neewuunya n'abantu bano kye baagala kati ebyo byemukola biri mu mateeka kati ebyo mubakutte leka batulageko nti bannange ababbi bali wano kabatulageko nti bano oluguudo luno balabye olutindo bannange nalabye olutindo oba lwabadde bundi bujjo walulabye nga terulimu yadde omutayimbwa ogwo kati ebyo Balamu bwabitulaga ne Nameere n'abitulaga obulumi bwammwe buli wa Balamu Nameere bugende mu maaso nabagamba dda nti n'omwana wa Katonda Yesu Kristo abamukomerera n'abamulyamu olukwe baali bayigirizwa be bwe bw'ozuula ekituufu genda n'ekituufu
omwogeyogereze nze era nabaga nti bwensenga ku kyalo nensanga nga buli muntu ansekera buli muntu anjagala ekyo ekyalo nkivaako njagala mbeere n'ebitundu 6 ku kyalo nga binjagala nagalekeyo ntidde musebo gwe bw'olirinda ensi yonna okukwagala kyova ne Kalulu bagamba nti awezeza ebitundu 51 aba awangudde akalulu kubanga n'abamateeka n'akalulu bategeera nti abantu bonna tebasobola kwagala okitegedde ekyo nebaza Katonda abantu abo ababiri njagala kwebazayo omuntu omulala bamuyita ow'ekitiibwa minisita wa presidency mukyala Babalanda nalabye Emile Babalanda ng'ali ku mulimu gwe gumu n'ogwa Nammeere ne Balamu anoonyereza namulabye ng'asoma muntu ku muntu atambula anoonya ba RDCs omulimu gwabwe bagukoze atambula mu bitundu ng'anoonyereza sente za parish modo n'emyuga zaatuuka omuntu bamusoma ne bamuleeta mu lujjudde wali ne bagamba vaayo nnyonnyola ensi bino na bino sente waziraba ddala erinnya akwata n'ekipapula n'asoma linnya ku linnya ensi yaffe ekyo kyebadde yeetaaga ensi yaffe yeetaaga abantu abalondoola era nze nasese n'okuseka okumanya abantu bakyusiza ensi eno bamukyala Babalanda abo ne Nammeere ne Balamu nalabye noono wamwezaako ow'Emityana nga naye atambula agenda ate no kati walabye nga bamutandiseeko bagamba kati gwe wagira Museveni nakugambye nti ebyobufuzi byano bisese kati gwezaako wagira Museveni kati tukulabye lwaki ogenda olondoola ogamba ayi Mukama Katonda wa Isirayiri bino biki yabadde anti atandise era kola mirimu gye waliwo omuntu omulala musajja musiraamu Haaji namutunuulidde ng'avumirira ekitongole kya Uganda Revenue Authority URA ne ngamba omusajja Haaji mwana gwe tubeere b'amazima bw'obeera kati guno omukutu gw'ogulaba gwanoonya ani gw'okyaza gwamanya nti ono gwenkyaza ayogera bubi gw'omanya nti ono sijja kumuzza gw'omanya nti ono awalampa abantu ekitongole kya URA oba Uganda Revenue Authority bwe kikwata omubbi ne kimulondoola n'emikutu gyakyo ne bamulondoola ne ssente ne bamukwata nazo ate ono avaayo okuyomba yaani ow'ekitiibwa Musinguzi okuba yatuuka mu kitongole ekyo nze nnoonyereza buli kimu yakagoba abantu abasukka mu 150 nga bonna babbi bali banguze emisolo bagiriira eyo bagenda ogerekera abantu tebadda emotoka ne mwami Musinguzi naye of course omanyi ti n'emmotoka zijja zino ze baleeta empya ne baziyisa ku booda nga teziwadde musolo ne baziyingiza eno ne bakola ebibanda ne batandika otunda naye abo bona omusajja abakutte kati yakutte senior manager n'emitwalo gya $6 bwe balamu ezo sente mmeka ng'ayagala omuntu akukusa ebintu abiyiseewo nga tebiwadde musolo kati gwe ng'omunnayuganda ayagala okulwanyisa enguzi musajja gw'omunene Haaji ali ku mikutu eyatabusedde omutwe ovunaana ki Uganda Revenue Authority gy'okola era URA yakoze eki Commissioner General omukulu Musinguzi tukwebaza genda mu maaso ogogole ekitongole ekyo ekitongole kyekikuŋŋaanya emisolo egikola enguudo kyekikuŋŋaanya emisolo egizimba amasomero kyekikuŋŋaanya emisolo egikolera bannayuganda buli kimu Uganda kweyimiridde kati omuntu omu olunaku lumu ogyeko omuntu emitwalo 6 egya $. Kati mu myaka gy'obaddeyo ng'okola wakakuŋŋaanya ssente mmeka ezaali badde zizimba eddwaliro sigenda mu nsawo yo omuntu ng'oyo ne bamukwata gwe n'ovaayo n'oyomba ekitegeeza obadde obba nabo era abo bali mu URA be babba nabo bali bweru wa kitongole ekikujjayo okuyomba n'okuwogana n'okuvuma tulage akatambi tulage bino babadde akola n'abaana abalajana anayogera nabo nze yombuddeyo State House Anti-Corruption nawe teweerabira era ngamba mukyala ye bali kwogera ku State House Anti-Corruption tewali babasiima anti kati obulwadde bweninanze buli bumu era olyose n'okajjayo bulungi odamu okambuze mpulire bakugambye bati omukyala ye bali kwogera ku State House Anti-Corruption tewali babasiima naye nga bakola wootegeerera nti General Museveni musajja wa njawulo gavumenti ennamba eyina abantu abalondoola ebintu bya gavumenti ekizibu kyange nakubuuza luli bbanga lyonna babadde wano nga nti babadde bakola naye tusandise Balamu ku Balamu ng'atandise kyo wabalabidde ku Balamu lwakubanga ateeka libalagira bo ne bajja Balamu bw'azuula omubbi bano ne banoonyereza kubanga Balamu talina budde bunoonyereza era si mulimu gwe yazuula nti omusajja ono yabbye kati gwe n'akuyita State House Anti-Corruption n'agaba omuntu ono munoonyerezeeko bw'omumala mumukwasa amateeka nga mulamule kyova gwe wakabategeera naye be bantu abayambyeko bannayuganda okuwona obubbi n'obulyanguzi aba State House
corruption ekitongole ekyo kyasooka mu ekitibwa Nakalema. President Museveni n'agamba nti Nakalema kati ntaddewo General Henry Isoke n'agamba ekitibwa Nakalema nti jangu saidye nga bamusiga nsimbi nabo bafuuse lutalo ng'abantu babba bamusiga ng'okulaba president ekitone nyo babalyako miliyoni nga okutwala bamusiga nsimbi bagende balaba ekitibwa president ebyo nabyo mukyala Nakalema yabimalawo dda bamusiga nsimbi bali bulungi bakola emirimu gyabwe ensi etambula bawadde abaana baffe emirimu Mukama abawo omukisa ayongere okubaagala aleluya amiina. Kale siyinza kwongerako awo mukyala Bukyana bannayuganda bawe akagambo akasembayo nze bannayuganda kye mbasaba ne bw'oligenda mu Amerika ne bw'olibeera e Bungereza ne bw'oligenda wa olisigala nga Uganda y'ensi yo ne bw'oligenda mu nsi endala oligenda okuwunzika njogera ku bannayuganda bonna nga eggwanga lyo baliyita Uganda. Twagale ensi yaffe okusinga ekirala tuleme kutaagula nsi yaffe twagale amagye gaffe ne poliisi bane tubeere olwaleero mpise ku luguudo nga poliisi senga tebeera ku luguudo senga mu Uganda temukyali motoka etambula omanyi nti munnayuganda avuga emmotoka bw'ati example kanjiwo wano nga n'abantu bagiraba eno emmotoka eva eno eno eva eno omuntu ono talina bugumiikiriza bugamba nti kandeke munange ayitewo neme kusiba motoka ziri zonna ezijja emitwe gyaffe simanyi bannayuganda kigirimu omusirikale alina kusooka bayimiriza ono n'ayimiriza bano ono n'ayimiriza bano zino ne zitambula bw'atemyamu katono nga zino zijja zeekiika wano nga ddala tezirina nawe ziraga. Poliisi tubeebaza amagye tubeebaza owekitibwa IGP tukwebaza mukulu byakagaba owekitibwa General Muhoozi nyweza amagye gaffe munyweze ensi yaffe ensalo ku nsalo tutambule ng'eggwanga lyaffe ttebenkevu naawe ayagala obukulembeze ojja kukulembera ensi eno nga ntereevu ensi eno nga yatabuse buli muntu ebeera nfunda gy'ali. Mukama abawo omukisa. Akuma atakumira mpeera nze Jamal subscribinga tugobere ku social media handles zaffe bwatyo byowulidde bigambo bya Namakula Justina mukyala wa Bukyana Justina ow'olugave lwanduga lwakatende banange ndweyagaliramu olugave bayiza we wonna abantu bwangambye mbumbuuzeeko mu lulimi lulyo lwabakojja mpoze eyo bukojja naye gye nakulira nga olaawe mugenda muzaala abaana ne musuula eyo ze nakulira eyo beene waatu mwesi yo muli abavandimwe mwese turashima Perezida Museveni gikuseseza abavandimwe kazi iyo muri yose Gashumba Perezida turagushima gutora witonze Minisita wa Internal Affairs turabashima mwese abahize akaruru k'umusaza turabashima iyo muri yose dukunda imirimo yanyu ni muhinge ni mworore ni mwigisha abana mwabagore mwe mwicaye musokoza imisatsi nimumenya mwe umukobwa wese utize nta hazaba umukobwa utize nta karuru azabona umukobwa utize nta hazicara isaha nizo kwiga isaha ni murinda abana banyu mubabuze kuza kamara abakobwa babaye abayayi kamara abakobwa bari mu kwigurisha kamara abahungu bari mu kunyishaga abana ni mubashyire mu cyaro mubarindiriye mubigishe babe mu mashuri bige bamare kwiga babone ibyo bakora ejo bazahinduka abantu bafite ukuri bafite ubwenge ibaravuga ngo Imana yirirwa handi gataha muri mwebwe yirirwa handi gataha mu bavandimwe mwese iyo muri ni mukunda isi yanyu iyo muri ni mukunde Museveni iyo muri mwibare gusenga umubyeyi wacu Janet Museveni twamubonye ari muzima Imana ishimwe kandi ishimwe cyane niba ubabaye giye dutere radio ubugeri njya binyonyora je bugeri